wabura abana-Uganda tibamanyira lwaki gavumenti eno yava mu kibiina ekitunde mwanyi mu nsi yonna kumbe nga kakolyo waliwo omuntu gwe baagala mu Uganda yaba yasubule mwanyi yeka. Buganda bwetandise okulima, Abaganda bwe batandikidde okulima emwanyi enyingi ate Uganda wesazeewo okuva mu kibiina ekitunde mwanyi mu nsi yonna. Lyababwe bakiwo mu kyalo ono nti yaba agule emwanyi mu Uganda yonna. Kitegeeza agenda kweteekera ku ebbeeyi eyiye. Enanga ndowooza talina kyakukola, yagala abantu bamuwulire bamurabe ku mawulire. Oyo minister ICT Information and Technology Uganda and National Guidance. Kakati nga kikuraga really enanga ebyayogedde byonna temuli. Kata kyayitaana n'akyagendayo. Minister kyagenda. Naye ekintu ky'obutwa gavumenti bwetavaayo mu bulamburukufu. In fact gavumenti bw'eba emanyi nti Oulanyah yaweebwa obutwa kurunu yali gye yenago mu buto neraga ekyo yaligambye taata wa Oulanyah n'abenjuye mukore private baleete ba doctors abaabo. So nze omukulabo okwange Bobiwine gwe banamusamoninga kubanga oli yayogedde mu mawulire. Definitely tusobola kwogera mu mawulire omuntu alinga Bobiwine niyetwala ku polisi. Kati twebuuza bali mu nsi wabonerera ku luli wabonerera kubanga n'oluvannyuma ebigambo byo wabiga bali mu nsi njizijukira omulambo n'ogulyamu olukwe n'ofuna n'obwa minisita oyinza kuda bali mu nsi oyinza kuddamu kwogera lwaki wali oyagala akanyama kane banda mu katwale South Africa okumukebera. Bo bagamba nti emizimu gyaba ng'omuzimu gwa Oulanyah tigulisa Oulanyah tali satisfied with his death na yokufa. Yes. Nti gwali gunoonya muntu ogwo. Abakuba okwolu. Nga kokka katenti. N'empewo nga teri. So ebintu ebyo byonna byakwegendereza really. Nali nabagamba abantu abakyoli bonna bazze abakulu nga bafa mu ngeri fanaganako bwetyo ngenu gavumenti okufa kwa Oulanyah alinga amazemu akagoba nga kumpi buli muntu ekintu ky'obutwa kyekimuli mu mutwe. Kirabika abantu bano bonna bafa butwa. Abantu bano bonna bafa butwa. Ati gavumenti erina kukola ki okwejjako ekintu kifanaganako bweki. Esobola kukyejjako mu ngeri ki ate yo nga mu kifo ky'okunyonyereza etisa butiisa. Kyovula mbagamba nti gavumenti buli kyekola ebeera nga suspect. Suspect yennyini y'ebintu bino. Owitu ntikyeta okwerya olwebako. Katugambe omuntu bw'ababbye buli waayita agenda nga yeekengera. Nti poliisi ekyeriko ng'olaba egenze mu maaso n'okwagala okutiisatiisa buli muntu yenna eyandiba ng'alina information ekwatagana n'okufa kwawo. Kati bonna baabagase taata wa Oulanyah omukulembeze w'abakyoli wa Kalikyolida Kiwanda bali omu nsi ne Bobiwine poliisi baagala bagende banyonyole nti Oulanyah abamuwa obutwa bye baani. Bana flash lesson Uganda twebaza omukama bulambo atuwadde atumwebaliza dda nti tukyali balamu mwekiri mu kizimbe awamu ne mukulu Byarugaba William Jajja NUP amanyi okusengeka ensonga weewaawo ensi yonna n'esiima tumwebaza obulamu bwe tukyali mu nnaku sebo tuli mu garden si kizimbe kino era twebaza obulamu bw'omukulu ono nti nga bulijjo watera sebo tugambe nga bwe kiri nti kyetuli leero mmwe mwatufula kyetuli leero era nkyo tukyebaliza nnyo omukama mukulu Byarugaba ennaku zino ebintu bitabuse ensonga eziri mu ggwanga nnyingi nnyo naye nga bwetwagamba tulondamu ezo abantu ezitugattako zitera okwogerako okuva lwetwasisinkagana luli nga tuli mu kuziika kw'omugenzi Jacob Oulanyah the former speaker waliwo ebigambo bize biyitiŋŋana nga bagamba abo abaabika bagenda bakwata mutabi ne taata w'omukulu omugenzi ne bamusamunza mwetaaga okuli Bobiwine bakiwanda babali omu nsi nejje ne tugamba no lwaki nabo bennyini nnyini mu gavumenti batandise okwekuba kofu ne tugamba tujja kuyitawo gy'oli
tutangazeemu zino ensonga zitutwalawa ate zitegeeza ki? We need diversion. Enanga afuuse enanga buli omuntu yamugambye nti nno according to Wanyankole enanga it's an instrument that produces sound. So do you think they're just pressing him like enanga nefuluma eddoboozi without his consent? Buuza kwa tulaba sewa. Ekyoyogedde kikulu nnyo nti mu ggwanga muno mulimu ebintu bingi. Ekaramoja olutalo lufuuse lutalo, abateso bafuuse abateso, abakaramoja bafuuse abakaramoja, ebbeeyi y'ebintu ekanamye, kati omuti gw'esaabundi gutuuse ku mutwaro n'ezigwamu, naye munange byonna tusobola kubyogera omulundi gumu. Tunyonyamu ekikuta akati, weewaawo ekikuta akati eringa diversion nga bwe ntera okubagamba. Ebintu bingi bigenda mu maaso naye nga abantu barobedde ku ekyo. Ekisooka nsooka kubeebaza mwebale nnyo okubeera ku mukutu gwaffe the flashlight. Abantu mikwano gyange mu diaspora mbagala nnyo, mwebale nnyo okumbeezaawo era nga sinabakwerabira mbagaliza Easter ennungi. Abasiraamu mbagaliza ekisiibo ekirungi naye ndowooza n'abakristaayo n'abakatuliki bali mu kisiibo olwo ekisiibo kibabeeramu. Munange ebyeddiini owanje eddiini ekalala nk'olutooke konka ninyenda kutandika ku lubaga lw'olutooke nanye ntereera. Mbadde ngamba nti owange eddiini tetambula bulungi yazika bw'oraba olusuku olwagala kurukolera. But with time I'm going to nja kugezaako lazima mbeere mu line. Easter ennungi abantu bange mu diaspora mwenna. Now nga tunagenda ku Oulanyah, okuziika kwa Oulanyah, oluvannyuma lw'okuziika kwa Oulanyah ebintu ebitabuse, naye njagala nsooke mbabuliremu obuntu obutono. Ekisooka Jovora nabagamba tunako abegendereza eno government kyagala tugirinye kagere ku kagere. Owenjogerera kyamaze dokuzuulibwa omukyala oli eyaweebwa sente z'okuzimba eddwaliro ly'Erubowa, mukyala si musajja. Eddwaliro nakati tutumanyi weryava sente tutumanyi gye zaalaga. Iri mu bbanga eyo gye tatu. Nikizuulibwa nti omukyala oyo atunda furniture. Furniture oba kiki mu Luganda bantu bakimanyi furniture. Kati oluvannyuma nikizuulibwa nti musuubuzi wa mwanyi. Wabula muwulirize kino. Musuubuzi wa mwanyi kituufu olwaliro we twogerera gavumenti ya Uganda ekusobera twavudde mu kibiina ekitunda omwanyi mu nsi yonna. Wabula abannayuganda tibamanyi lwaki gavumenti eno yava mu kibiina ekitunda emwanyi mu nsi yonna. Kumbe nga kakolyo waliwo omuntu gwe baagala mu Uganda yaba yasubula emwanyi yeka ayeteekerako ebbeeyi gy'ayagala. Mukyalo oyo gwe bawadde okutunda emwanyi za Uganda zonna. Gwe bali bakwasiza azimbe eddwaliro. Tutumanyi negye lyalaga. Biliyoni 104 ze bamuwa. Ne bamuwa ettaka lya bwereere ne bamuwa esente azimbe eddwaliro nakati tumanyi gye liri. Now Abaganda we basitukidde ne balime emwanyi. Kumpi nga baagala kufanagana nedda bwe baabeeranga. Buganda mu Uganda yasooka okulima emwanyi ennyingi. N'olwaleero owenjogerera be balima emwanyi ennyingi. Buganda bwetandise okulima, Abaganda bwe batandikidde okulima emwanyi ennyingi. Ate Uganda weesazeewo okuva mu kibiina ekitunda emwanyi mu nsi yonna. Lyaba bwe bakiwa omukyalo ono nti yaba agula emwanyi mu Uganda yonna. Kitegeeza agenda kweteekerako ebbeeyi eyiye kubanga batolina gy'olaga. Yeteekerako ebbeeyi eyiye n'agutwala ebweru. Era kyazuulibwa nti aweerebwa ne tax holiday ya myaka 10. Ye muki? Muntu ndooza muzungu.
banga bona tubayita abazungu bamu warabunzi bona bayita abazungu nesi wa Uganda muzungu aliyeyo naye wuliriza tax holiday bamuwadde tagenda kuwa omusoro emyaka 10 mirambirira nga atware emwanyi zino owulira kiche kyembaletera mwe timurowooza ntono muzungu yagenda okugura emwanyi zamwe waliwo ba mafia wana bamuyitamu bakozesa bukozesa erinya ne dwaliro era twakitegeera waliwo abamukozesa tiyazirya yekese bwabanga nalizimba mu bisera byo mumase sente zo nezinafikako agenda kukora ki kuzerira ate wuliriza ne dwaliro bali bamugambye asooke aliyeze ku sente zaffe emyaka 8 nga liriye alitudize oluvannyuma lw'emyaka 8 jjukira ejo emyaka 8 nga eddwaliro lyo nga likoleddwa simanyiddi Uganda ne mu budget eteekamu billions 396 buli mwaka ezo ye billions 396 ezo kuwa abakungu okubajanjaba ebweru kachitegeeze sente ezo zonna ezo mu budget zijja kugenda nga buwe kubanga eddwaliro lijja kuba Uganda bagamba it will be a specialized hospital nga ne bwari badde ne yali badde Oulanyah yali badde agenda mu ddwaliro eryo nubwo yali badde mugenzi bonabo bagenzi nubwo yali badde governor wa Bank of Uganda yali genze mu ddwaliro eryo nga kitegeeze sente zonna iyo budget sente zonna zigenda uwo mu kyaro oyo kachikutegeeza ba mafia mu government eno bakozesa mu kyaro naye kyembabuuza what a coincidence Buganda bwetandikidde kulima emwanyi mu biseera bino emwanyi enyingi we muviiridde mu kibiina ekyensi yonna ekitunda emwanyi. What was the interest? Kati ebyo byonna bye baleetera nti ekintu kya Buganda okwagala kugirinya ku nfeete okugikuba ku mutwe buli ekibanakolanga nga olaba abantu tibagala baveeyo mu bwavu kigenda mu maaso ako nkabaleetedde nga kabayizawe mubeere nga mukamanya ekyo nkireeserwa nsonga tulemenga kurobera ku kintu government kyeteekako muraka naye nga emabega erina ebintu byekora nga ebine byeyisaawo kati narabyo omubaka omu bamwita David Kabanda nga alina katabo nga asoma esente ezenkurakurana eza development zebagenda kuteeka mu ggwanga nga kumpi buli district nga buli mu Buganda minister wali eyagwa batadde obusente bwa munagano buli minister ayagwa nataka mu parliament. Yes batadde ndetanga ekyokulabirako katugambe nga mityana batadde billions 3 district yoneza kubakurakuranya naye ekayunga waliyo urugorobi minister wa finance ye yakomawo batadeyo mwenda owulira ewamwe ewa Matia Kasaija ng'osanga batadeyo nga 11 billions owa prime minister nga batadeyo nga 10 ne wano mu Buganda buli minister yagwa ujja kusanga yo 2 oba 3. Naye what's the interest of these people? You see president bwe yagamba nti bano bavubi ndonza abavubi nikitegerekeka nti bano bavubi bali mu kuvuba then olutaro olugenda okujira eyo cabinet yebikoze appropriation mulimo gwa parliament ya Uganda neewulira cabinet bano tebagaliza ura cabinet yetandise kukora ebyo ekyemanyi lugenda kuba olutaro mu parliament nga babuuza omulimo gwo appropriating esente mwagujjawa so abatuliriza ebyo byembaleetedde nebyakaramoja katono kati bye nayogera twabakolera interview one
buri kye twayogera wano katate ababaka abava Muteso ne Karamoja bona bekute bagara Amuka boys and Arrow boys bakwatagana n'amaje bekume nga General Muhozi bwe yabagamba ya bringing here lazima heruji yatwarayo enjera yakubata tiba cyalima abana eri bwe tutagenderere ekinavayo mujya kiwulira mukwenga tunakugenda eyo ku point yo mukuloranya ngarucha debatinga ko tuli njachita kuchigula ruji tubako highlights zibadde ko mwiki nebadde kema biga kao before you go into the real point ngoyogede pe Karamoja surprisingly ebifananye byalagibwanga bano abatemyeke emitwe babatemyeka amaguru mu newspaper twale ngoga manje kankusale ko nekirimi gano mawure nagaje ko echweru minister echweru Karamoja wete wo Muteso yagamete bifanane bisingo obunji tibiragibwa kubanga byabuwemu era bitisa bakwata abana abato they are sexually abused bakwata abantu abakuru nibabasobyako abana babwenga baraba oba nibasobya ku bana bamama babwenga baraba kati ebyo byonna ekyeragamba nti abana mawure tibabiraga nebyo ebijuddeyo oyo former minister of disaster management yes atenga ajava jukira muba flashing out konye Muteso ne Karamoja okutwalira wamu yomukubo yene captain Mike Mukura echweru kati yenga agamba nti kijja kuva eri commander in chief Mr President oku ngamba Mr Museveni banga abantu bamanyide president ye Bobiwine yes okudamu n'abakiriza nibaleta ba Arrow boys ne Amuka boys nekyewunyisa Amuka boys ne Arrow boys bari ndoza bari ndoza bari kanana mukurane ekyo bakugamba nti teri mundu eyakozesebwa obubi abantu abo teri muntu gwe bayise obubi abantu abo bona bakwata ekintu kimu kyokufrashinga out konye kyokugoba konye bwe babasobora kugoba konye namanyige yalina balemererwa bayinza kulemererwa okufrashinga out obo kugoba ababibente kitwakizibunyo kati ngoraba banenya government bwakite bakiriza nibaleta ba All boys ne Amuka boys echo cyandiba kandi bakakoryo era nababuuza nibagamba ndi bananga omakati wobubi bwento bufumbekedde Muteso ne Karamoja ate Mr Museveni wagambide nti watongoreza okudamu okugabirente bari bebabba kwente zabwe mu kisera kya NRA ngekitegeze zobawa barize batwara ezobawa ze batwara uri kuki era kyazurirwa nti entezo ze babba ezimu zijana mu Kampala kuzitunda indra zigenda bwashi tibatekawo measures zogam enwentevawa bari tedona karantine terente furuma mu Karamoja egenda kutunda zadwe ne kone namba in fact bari markings bari markings testandika UAX zefo butuka kumiro wanabandi banazitunda wa kati ekyo kyona government now Uganda mama nyabo ku post Oulanyah bariyo ebi uruvanyana rwo kuzika Oulanyah ebyavayo byewunyisa wabura njya kusoka necha president wange Bobiwine bazika Oulanyah ngataliwo ngari mu Geneva wabura abantu ba NRM ngomu ye NUP we mubende yitibwa David Kabanda yateka ku mukutu gwe gwa Twitter nagamba nti Bobiwine yabadde gurunga yekwese abadde gurunga yekwese nga atidde okugenda okuzika nti bajja kumumora yenga tamanyi nti Bobiwine ali ki Geneva Bobiwine yatuka mu gwanga mu Uganda
rwa kutano sawa nyazekiro ero bwakera orwo mukaga yakera bukezi nagenda egguru nagenda emoro kati kabanda yeti yategera nti abantu ba inareme ingirije bogeramu imitwe jabwenze simanye kirimu oyo mwana mumanyi yomukubavubuka abari urusi wansi wangi mumanyi mukwano gwange naye simanyi bwe yafuna bwa NUP nagendera dara eri ekyamutuka ko sikimanyi era nalimba mu ngeri yechi generalise yekigwagwa nti Bobiwine yari guru yatyabuti kuzika bamuzika ku rwa kutano nti Bobiwine yari yatuka da muguru nga yekwese ne waberawo n'aba namawulire ba TV emwe yitibwa NBS omuba muyita Benson ngomu umura Daniel Rutaya nabo nga bagamba na ulira government y'abantu bekozesa nze simanyo bekyebawa nga bagamba nti Bobiwine bwe yatuka emoro na bagaita mataba abaganda bagaita mataba giga mabugo bakuwa oruvanyuma rw'okuzika tigaba mabugo bagaita mataba ebiye bakuwa oruvanyuma rw'okuzika nga bagamba nti Nasan Rokoli tata wa Oulanyah yabigana ni batamanya nti Nfaa abamu twali live nga tulabe kigenda mu maaso nga Bobiwine jali engoro social media yeshekora abantu bari mu government bagenda kujukira nga obudde bukedde nga balimba bulimbi buli kimu Bobiwine bamusanyukira nnyo era yali n'omu kuba elders era ya wa UPC ambassador aro tunu ye yabakulemberamu ne vice president wo mumambuka omukyara Zedriga Dr. Zedriga in fact nga bari ne NUP wanu mu Kampala gwe bayitanyeko naye nga agenze nayo kyeruka mu kyoli ayino kulaba kabantu so gwe batuukayo ni babasanyukira nnyo bamara enaku bbiri yagenda no mu kanisa nga banyenya amatabi kunaku bwo kunyenya amatabi waliwo no NUP yali mufaza ndoza cyali yayagara kuleta ensonga yo kugamba nti Bobiwine yali bade yetondera ku bantu abekara kaseri adanga mu kereziya tagenda kushindira za kanyimide yagambye yageze nagamba ntina Bobiwine should apologize to actually people they are not up with him induru so echo chikuraga nti Bobiwine is unstoppable and he still is. You cannot stop Bobiwine kati fetwari tu anticipating anti lazima bategese kumumora kumukoro era ngabwe nagamba nti kijja kuveri yo kugenda oraba yafuba nnyo natuka ekiro so Bobiwine nabagamba ko nti Katonda ne Bible shogera ko Katonda bwawo muntu omu abalala mutawanira bere abantu ba NRM ensonyi n'obuswavu Bobiwine n'oluvannyuma lw'okugendayo bali balowooza nti tata wa Oulanyah n'abachora abamu in fact mbadde yagenda n'omusali bamita Gilbert Oulanyah naye muchori bamurango era bona bali naye kati abantu ba NRM ensonyi bazifude kati obusungu kati bwe barabye nga agenze abantu bamwaniriza katomanyishi bamutadeko nti yomu abagamba nti tata wa Oulanyah yafa obutwa ajanyonyole gwanga banange ebintu bino bisesa tata wa Oulanyah ngabwe nabagamba yakiddamu omurundo gw'okubiri nti mwana we bamuwobotwa in fact yayimba n'oruyimba mwe bantu mubirina kwa mwegereza yayimba n'oruyimba oruchori sirumanyi naye nga rutegeeza nti efumu eryali kumpi
ne kabaka yeri yamuta oluyimba lwe yayimba ng'ategeeza nti omuntu yali kumpi no Oulanyah yamuwa obutwa. Banange nje twogera bino, these are simple reported speeches. For us, we are simply reporting what took place, what happened there. Kati oluvanyuma lw'ebyo byonna taata wa Oulanyah nali nabagamba ko nti nkimanyi tali ku lukala lw'abantu boogera, kyamaze dda kuzuulibwa nti kyenayogera kyali kituufu. Bino mbijja ku Kabanda. David Kabanda yali mukwano nnyo gwa Oulanyah, era NUP w'Emubende ye omu ku bagenda okuziika, era y'omu ku bakadde ab'amaanyi aba NRM kati, ng'agamba nti no National Organizing Committee RDC we Omoro ne Diso we Omoro bonna baali beekobaanye nga taata wa Oulanyah bamuje ku lukala lw'okwogera. Naye obuvuuvuumo abantu bwe bagamba nti nikabatanda ne mugaana taata wa Oulanyah kwogera mujja kukiraba. Awo we bamulekera n'ayogera ebyayogera oluvannyuma lw'okutya ebyaliwo. So oluvannyuma lw'ebyo kati bonna baabagase taata wa Oulanyah, omukulembeze w'Abacholi wa Kalichorida, Kiwanda bali omunsi ne Bobiwine, poliisi baagala bagende banyonyole nti Oulanyah abamu obutwa bye baani. Wabula bino bisesa omuntu eyafuba nnyo, in fact nze mukulaba okwange yayongera okutuwa amawulire ye Kiwanda. Kiwanda ono Godfrey Kiwanda ye namba 4 kubanga ye vice chairperson mu Buganda region ku rukiiko rwa NRM ruyitibwa Central Executive Committee. Kiwanda yali mukwano nnyo gwa Oulanyah. Kiwanda akugamba nti nga Oulanyah tanafeera bwe yali mulwadde yamuyita n'amugamba nti bampa obutwa, mukwano gwange bampa obutwa, naye nkusaba tofulumya amawulire ago gasirikire. Kiwanda akugamba nti byamusobera nnyo okusirikire ekintu kifaanaganako bwe kitu, n'agenda mpola n'atemya ku bali omunsi. Ye minister wa information and national guidance. Kakati we twogerera polisi yegamba nti ne bali omunsi ajja kugendayo kubanga Kiwanda naye yamwogerako. Naye ebyo byonna omuntu gwe banyoonya ali omu, abalala Nfaa ndiibwa banyoonya bunyonyo muntu omu ayitibwa Bobiwine bwe yagenda eri ndowooza kyabakuba wala. Abantu bwe baraba ensisikana gye bamusinkanamu essanyu lye bamulaga ne bagamba nti ono yatulyako oluvannyuma. Ate nga ne mukama waabwe tiyagendayo Mr. Museveni. Ekyo kintu era n'Abacholi bakyebuuzako nnyo. In fact ne tenti y'omugenzi Oulanyah Abacholi bamutawaana, ne tenti ya kofini ya Oulanyah katentako bwe baali batadde kofini ya Oulanyah, omuyaga bwe gwajja kokka tente eyo omuyaga ne gugikuba ku ttaka. Abacholi bayinza kuba balina ebintu byabwe, abantu abagandira ku bintu bya kalisha timubazanyisa nga kiranga ebintu bingi. So okuyita abo bonna baagalamu omuntu omu Bobiwine, naye bali omunsi yavuddeyo n'ateeka press conference ku media center yagambye bw'ati, enanga ne Oulanyah munzije erinnya lyange mulije mu bintu byammwe. Oulanyah ndowooza enanga ndowooza talina kyakukola, yagala abantu bamuwulire bamurabe ku mawulire. Oyo minister ICT Information and Technology Uganda and National Guidance. Kakati nga kikuraga really enange ebyayogedde byonna temuli. Kata kyayita n'akyagendayo, minisita kyagenda
era ne minisita yamugambye nti polisi bwebenjagala emanyi procedure zeyitamu polisi bwebeyagala omuntu omubaka erina kuwandikira speaker speaker nakutegeeza nti polisi ekwagala buli omunsi kyabadde ategeeza kati enanga ye obwongo bwe bumugamba nti ayogera bwogezi ku mawulire ku press conference ne bagendayo ejjinja lyakubya mu motoka naye ekyo nga kikulaga nti NRM agifuga oluusi akusobera nga buli muntu ayogere kike minisita ayogera kike polisi ayogera kyayo aba intelligence abamu boogera byabwe wabula ekyewuunyisa abantu bangi information baba tebagirina osobola otako kuyita Bobiwine noyita Kiwanda noyita Baryo munsi noyita tata wa Oulanyah noyita culture leader w'Abacholi noleka tumwebaze Frank eyasooka okutugamba nga atadde ku mukutu gwe gwa Twitter ti yeegaananga nti Nfaa ya Oulanyah efaanaganye neya Mayombo yari ategeeza ki kakati ng'olaba NRM ekusobera ne bataita ne General Muhoozi yasooka okutwitinga n'atugamba nti Oulanyah kitadde. That was fourth of so ebyo byonna ng'olaba in fact ekyenjagala kubaleetera nze sirowooza nti police council yatuura ne bateesa bonna nti bayita bantu abo nze mukulaba okwange omanyi poliisi ejjuddemu abantu bangi poliisi n'amagye orders ziva wangi kati nze mukulaba okwange wandibawo abantu abagamba enanga nti bano basamoninge nga si poliisi okutwalira awamu kubanga si kiwa nti Ochora yaligambye enanga nti samoninga minisita Baryo munsi instead Ochora yalibadde ayogera ne Baryo munsi IGP yalibadde ayogera naye kiki ekiriwo amawulire poliisi ageerina okuleeta nayo esooka yalibadde esooka okulegesa ku minisita wa gavumenti wanga minisita wa gavumenti ne poliisi agyogerera obadde kimanyi yayogerera gavumenti ya Uganda teri gwatayogerera mu gavumenti yonna okutwalira awamu naye omusamoninga otya n'abantu abafanaganako bwe batyo so ng'olaba nti waliwo kitagenda bulungi ekyokubiri nti poliisi ekyeriko ng'olaba egenze mu maaso n'okwagala okutiisatiisa buli muntu yenna eyandiba ng'alina information ekwatagana n'okufa kwa Oulanyah ng'emaze kusamoninga abantu abo taata wa Oulanyah culture leader w'Abacholi minisita Baryo munsi Godfrey Kiwanda ali ku kakiiko kaseeke ne Bobiwine muntu kyowa bulijjo asobola kutwala information ekwata kufa kwa Oulanyah bw'aba alina ekyamanyi kubanga poliisi kyeyalibadde ng'ekola kati yandibadde efaayo okunyonyereza Oulanyah kituufu yaweebwa obutwa bweba yaweebwa obutwa niyabumuwa ekikola etya yandibadde friendly to the public okunyonyereza kwayo so si kutiisatiisa in fact okutiisatiisa kwa poliisi bw'okugatano kwa Mr. Museveni ng'olaba wandibawe kibabikirira mu luyimba lwa taata wa Oulanyah lwe yayimba era tujja kawuliriza ka kilipa ako ng'agamba nti effumu eryali kumpi ne kabaka lye lyamutta nga kitegeeza nti omuntu yali kumpi n'Oulanyah ye yamuwa obutwa. Those are interesting things police byerina kunyonya mpora mpora so sikusasamaza abantu so sikubatiisatiisa. Polisi yali nyonyereza na buli muntu yenna naye mu magezi n'abakaaba nnyo
tomanyi gwe natuma Rukaaba yeye mwenyine bonna abo polisi yali badde enyonyereza kale zibali soso kuyita ekyokubiri bwaki abantu abagenda Seattle nga ba government abasinga obungi nabo byo boogera gali matankane nga toyina connection ndimutayogera bibye nga speaker kati atugamba okimanyi speaker yatugamba ko nti Oulanyah is responding positively to the medicine tujja muga bamuyitanga amongi yabyogera kakati omuntu naye jukira mawo atugamba mawo naye y'omu ku bagendayo mawo akugamba nti bwe batuukayo eri basanga omuntu ali bubi nnyo nti yayogera bwogeza erinnya lya Chief Justice Owinyo Doro nga n'amazzi gaakaaba tiyayogera kigambo kyonna kati ng'olaba buli muntu yagendayo eri naye ayogera kike nafunye amawulire ku Lampek NUP we Bunyore we Masinde eyo y'omu ku banyonyeza Oulanyah mumanyi nali naye mukwano gwange ne bamwana bwa RDC kati NUP yaleese information n'abantu n'alabye nga tebagifuddeeko nti muwala wa Oulanyah yagaana okumukorako postmortem yes nti yagaana meaning nti bakora postmortem eri mu Seattle kati minister Ochenge bye yasomanga yabijangawa ekirala ekyokusatu nafunye amawulire ba NRM apologist naye bwe waba emitwe byabwe giringa nga jandiga nga bagamba nti Oulanyah abasawo tibamukorako kubanga aba NUP mu Seattle beekarakasa ne really nobwoba nga obuwongo bwe Katonda yabuteeka awalala United States of America abadokita baayo bayinza kugaana kukora ku muntu nti waliwo abeekarakasa never kebe Uganda ka Uganda nakabanyoma musobola kwa nti mwekarakasa wano Kampala Road nti abadokita murago bagane kukora ku mulwadde tekisoboka ng'okiraba kyagala kwagala kwefaananirizako n'okufa kwa Aronda yagenda mu South Korea ku rugendo official trip orugendo rutongole nga aba South Korea be bamuyise nga minister wa internal affairs bwe yarwalirayo bano ni batugamba nti tibasobola kumujanjaba kubanga tiyalina medical insurance nsi ikiru yali esobola kugaana okujanjaba omugenyi waayo gweyise ku level ya minister nti kubanga talina medical insurance ekyo nkireese nti kumpi buli mukungu mukuru afa mu government abeerako n'ebibuuzo bingi nga kikutegeeza kumpi buli officer wa government buli kyayogera ng'omulaba alina ekyabiikirira ng'alina ng'ekyakweka kyova olaba Oulanyah yo bwe bamutwala e Kololo okumusabira omukyala yabiganirawo n'agamba nti bawange talwaranga ku high blood pressure nga bagamba ebbaluwa yava mu basawo nga bagamba nti yafa high blood pressure ebyo byonna mbireeta nti buli muntu yenna afa mu gavumenti eno ebibuuzo bibeera bingi wali yaganye okomawo olukodo tetumanyi baba bamuziika baba bamukomyawo father kato nze kati simanyi gye bamuziika baba bamucha kubanga olukodo yaliko minister ekyokubiri yaliko NUP bwe bamuleeta bateeka kumuliyisa mu parliament ate wanaona kulangira kifo kye tuli placing so ebyo byonna bye bireetera abantu okwekenga nti naye kino kiki okimanyi nti minister wa herese
ne Omoro tiyasoma report je abadde asomera abantu mu parliament nawa kati abantu twebuuza yatyaki awo nanga usibitegere akayimba kali katata wa Oulanyah nebigambo bya Oulanyah byo byamutiisa yandibadde yayogedde nadda yamusajja nsasagi ekirala bwe bamugamba nti akyenge byasoma byava Seattle ate abamu aba NUP bagamba nti tibamukorako kubanga aba NUP bekarakasiza mu Seattle omuntu gwe batakorako ate bamukorako postmortem. Never. I'm trying to reason NUP apologists ya kabanda yabadde ne Gashumba bonna nga baraba bafanaga n'emitwe omuntu gwe batakorako ate bamukorako postmortem gwe bazira rwakwekora jukira bagamba nti bamuzira kumukorako rw'abantu banupo kwekarakasa ate gwe bazira kije kitokujja kumukorako postmortem because ko edagate mulimu bene ebintu bino ebya mutawana n'ekyo nga nkitadde wabbali bali munsi yagambye nti enanga singali namwe amagezi yaligenze mpora tata wa Oulanyah yakamara kufiirwa omwana we ali mu maziga esawo y'olwaleero oteekawo ageni ku muto kyalinga ate kumuyita ku poliisi singa mbadde mu gavumenti yono omusajja oba singa mbadde nsobola twalibadde bwe magezi tumufunire counseling mujja mu kyalo gamba lwete eno in fact nobwe yali badde interrogation nze sigigaana nobwe yali badde interrogation nga bamubuuza nti naye tata bwe yakugamba tiyakugamba yabumuwa baligenze mpora ng'ekitongole ekikesi mpora na rubwe yayogera singa bonna bakoze kyonna ekisoboka okulaba engeri gye boogera ne tata wa Oulanyah mu ngeri ya kimpowooze era mu ngeri ya mukwano mu kifo ekyokumutwalira amabogo miliyoni zo bataano bameka teri kisinga bulamu bw'omwana wa Nasani Lokoli tata wa Oulanyah teri kisinga bulamu bwa Oulanyah ekyo bali badde bakola kiri eki okufuba basatisfyinge family ya Oulanyah n'Abannayuganda okutwalira awamu nti Oulanyah tiyafa butwa meaning nti olwaleero bwe baba bagenda okukikola ate balina okizuminga Oulanyah as a body ate walaga wali gatambula ku social media abamu nga bagamba kitabe ko Oulanyah teyalimu Oulanyah mu casket ayinza kwangaliyo ayinza kwangaliyo allegations na yenga another thing that made me also comfortable sometimes or uncomfortable bagambe nti umbrella kawema oba katenti okuvaawo bo bagamba nti emizimu gyaba ng'omuzimu gwa Oulanyah tigulisa Oulanyah tali satisfied with his death nayo yes nti gwali gunoonya muntu ogwo abakubaawo kwolu nga kokka katenti n'empewo nga teri so ebintu ebyo byonna byakwegendereza really ekirala bwe baba banyonyereza polisi yaffe nayo b'ebitongole ebikesi abanambi bafuzi bintu bye twogera buli kigambo kyoyogera kasito kifulumya bwete nikifulumwa akamwa kiba kirina ebintu bingi bekitegeeza speaker aliwo kati Anita Among yagamba nti mu ofisi Oulanyah gy'abadde atuula ye ya speaker tagenda kugituulamu office mwaba omugenzi Oulanyah mwe yali atuula ye tagenda kugituulamu kitegeeza naye deputy speaker kati Tayebwa yagamba nti nze byo sibibeeramu ngenda kugibeeramu kati ekitegeeza nti Tayebwa mwenyini yagenda kufuka speaker naye twebuuza oli okugana office yono kiki kati olabe ebintu bingi bye bali badde banyonyerezaako naye nibabeera mu bintu ebitaliimu
nakayimba kaora katata Oulanyah nako kategeze bintu bingi akayimba tojja kadinga namga tukaplay so really police yaffe singe badde interested mu chata Oulanyah ebintu bingi byali badde eriko kati wabala twebuuza police okudivertinga abantu ngebakanga kanga ntayogeyo na ojja kuturabo ojja kujja chichi so abatuliriza Oulanyah agenze n'ebibuuzo bikyali bingi era abamu twebuuza Oulanyah abachori ebintu bingi bye boogedde era n'ebintu bingi byagenda mu maaso nga bamuziika naye omanyi nti Abaganda bafiirwa Archbishop Cyprian Rwanga sirika busirisi at least Oulanyah yatwalibwa no mu ddwaliro mpangisa n'enyonyi naye niyo yakutuka bukutsi n'Abaganda bo basirika tulina olugero mu Luzungu lwe tugamba ganuteke mu Luganda nti bw'oraba empungu mu biseera by'obutiti ng'eri ku muti etudde tolowooza nti tebuuka bw'olaba empungu mu biseera by'obutiti nga obunyogovu bungi mu biseera by'obunyogovu ng'etudde ku muti gwe n'olowooza nti tebuuka mba nkwewuunya amakulu gakyo okusirika si busiru ekituufu Abannayuganda bakimanyi so ebintu bino ebize nga bibeerawo nali nabagamba abantu abakyoli bonna bazze abakulu nga bafa mu ngeri efanaganako bwetyo ngeno gavumenti okufa kwa Oulanyah alinga amazemu akagoba nga kumpi buli muntu ekintu ky'obutwa kyekimuli mu mutwe kirabika abantu bano bonna bafa butwa kati gavumenti erina kukola ki okwejjako ekintu kifaanaganako bwekityo esobola kukyejjako mu ngeri ki ate yo nga mu kifo ky'okunyonyereza etiisatiisa butiisatiisa kyovula mbagamba nti gavumenti buli kyekola ebeera nga suspect yenyini y'ebintu bino owitu ntikyeta okwerya olwebako katugambe omuntu bw'ababbye buli waayita agenda nga yeekengera oba bantegedde eyo gavumenti yaffe nja kuzako kwekyo nga tukyamaliza ku kintu ky'omugenzi Oulanyah n'embeera eri mu ggwanga nga gwe as our political analyst embeera eno okusigala ng'ebaako bweti government has even not yet bothered to come out and clearly stipulate to the world negigamba nti echatta omugenzi Cyprian Rwanga batugamba bakola ki investigative report n'okutuuka kati batwanga report n'otugamba echatta lokeji bagenda kutwa report tezituukanga akati wano okujja wafuna pokes utamanyi bali malwale bali mu kupocha but still the government never bothered itself to let the world that what has killed etawanira bwerere government buli kyonna kibeerawo Yesu noyo gwanagamba kyovura nkugamba nti buli kyonna kibeerawo government ebeera suspect first suspect ebeera government lwaki lwakusirika lwaki lwakweryo olwebako lwakubeera suspicious bo benyini kati gwe lowoozamu olukiiko lwa NUP National Organizing Committee abaali bategese okuziika kwa Oulanyah RDC ne DISO bwaki baali baganye tata Oulanyah kwogera nga ndeteregenda babya akantu akamalemu kati ng'olaba lazima buli gavumenti buli kyekola buli manuva egyeteekawo ng'olaba eri suspect kyamutawaana simanyi ngeri ki gye bagenda kukyejjamu sikimanyi wabula nga tunaatera okumaliriza nebaza Bobiwine kati singa Bobiwine tiyagenda oluvannyuma tiyasala amagezi n'agendayo okukubagiza taata wa Oulanyah ebyali badde mu sakozi za gavumenti ba NRM apologists
oraba okwekarakasa mugamba nti siye yari abagambye bekarakasi mu Seattle oraba nokute yagenda nokutya yagenda yatya nokugenda okubageza tata wa Oulanyah annange kiri Uganda mu Byarugaba ate mwana wato n'abantu ba NRM abamu abajogera kati tibamanyi nti yategeka orukunga okwekarakasa yali mucholi tata Professor Alimadi human rights activists yes tata we yali prime minister mu kiseera kya Obote Otema Alimadi yali yes yali akikutemu mutabani we Professor Alimadi kati ye yara ategese no kwekaraka nakati nabo bakabanda ne bagashomba ico tibakimanyi nakatono so norwecho Uganda nuwetuse turina kwesabira kubanga narabye ba MPs oruvamya rwebyo byona nga bagamba nti banange nafe twagala tuteka okunyonyereza okwafe ngaba MPs bwebo bobutwa babumuwera rudawa tibabera nga babumuwera mu parliament muno mu kantini okimanyi nti ababaka kati mu kantini abaryamo batono bajana chapati mu makoti General David Sejusa mu kiseera kye yali tinyefuuza yagamba nti no mu cabinet bwebera high command bwebagendayo uri muntu agenda nako okurya akake chapati mu nsawo kikutegeze ekintu ky'obutwa kino kyavadda nagamba wachi nali ewaka katoyo yomuku general muli naye akyali mu maje serving army officer nga yabulire gwanga nze wali bintu bingi byetsagara kusajura kugerako kubanga nze bantu mbamanyi bantu mbamanyi sikugamba nti nali mu kampeni za mama Mbabazi okimanyi nti Mukambabazi yari afudde nga twamusibudde busibuzi kubanga Mbabazi yakomawo nga bamugambye nti uri mu kampeni naye tolina kyo kyaza n'amaraga janga mmanyi nti omukyala wagenda kufa indeed bambi nayo ruvuvumo olwagamba nkozesa ekigambo ruvuvumo enanga amanyi ebiseera bino katanyonye ekyokuko oruvuvumo nti yandiba yaweebwa akantu ak'omutawaana waliwo bintu byempita kungulu nga saagala kusajula embeera naye ekintu ky'obutwa gavumenti bwetavaayo mu buramburukufu in fact gavumenti bwebe emanyi nti Oulanyah yaweebwa obutwa kulunu yali gye yenago mu buto neraga ekyo yali gambye tata wa Oulanyah nabenjuye mukore private barete ba doctors abaabwe bakebere baraboba yaweebwa obutwa abaabwe ne government nekuru mulimo gwayo yes wabura ekyenkugamba bari mu nsi yagambye nti Kiwanda ne Enanga erinya lyange mulije mu bintu byamwe bari mu nsi yomu yes yomu azenga ayogera ngagamba nti Oulanyah tiyafa butwa wabura yafa kansa bari omunsi onu muleta mujukire bari omunsi omugenzi nebanda yali MP weyo kumpi butareje bwe yafa mu kiseera bari omunsi yali tanafuka minisita mu bantu abagana nga bagamba nti government yeso mu sharon bari omunsi nti ye muwado obutwa bari omunsi nakwatagana naba MPs abamu n'ensereko nga mwali Muhammad Nsereko nibakwata doctor muba muita Dr. Anzivuwa Emurago nasarako akanyama ku mubiri gwa mugenzi nebanda nga bagara kugutwara South Africa bagara kukatwara akanyama South Africa bakereba barabe oba yaweebwa obutwa inzijukira bari omunsi yakwatibwa
twari tugenda mu naku enkuru ndoza yari Christmas gozanya na government eno barwo munsi yasibibwa yali na FDC by then yari wa NRM naye nga ali omu ku barwe boys owulira yasibibwa ne Christmas yagirira mukomera barwo munsi yava mukomera n'agamba nti President Museveni nsobora kumusonyiwa buli kimu kyonna naye kino ekiyantuusako sigenda kumusonyiwa kati nga kikuraga baryo munsi nga tanafuuka minisita naye yali yeekengera gavumenti eno nti erina obutwa mulaba banange byembaleetera baryo munsi ono kati ye minisita ayogerera gavumenti ng'agana nti nebanda tiyeefiiridde yesawa yemu yawolereza olaba Museveni kyakora abantu be y'omu yawolereza kati twebuuza baryo munsi wabonerera ku luli wabonerera kubanga n'oluvanyuma ebigambo byo wabirya baryo munsi njizijukira omurambo n'ogulyamu olukwe n'ofuna n'obwa minisita oyinza kudda baryo munsi oyinza kuddamu kwogera lwaki wali oyagala akanyama ka nebanda mukatwale South Africa okumukebera ng'ogamba nti I remember ekigambo idiot kyava ku Museveni okukikozesa wewe bwe kyabeerangawo naye okukikozesa ennyo Museveni akikozesa ku lunaku olwo ng'agamba nti abaryo munsi these are idiots tibasanire kubeera na mu bantu bwaki mutuko naye mwana wattu mu kiseera ekyo nali mpagira President Museveni nga nkyali wa NRM embeera ya honorable nebanda gye yafiiramu ffennanga yatulema bamusanga nga ali ne boyfriend we banywedde samu alcohol oba yali wine naye ng'afudde ffenna nga tugamba nti oluusi abantu abato abaana abato bagenda kukyakala naye ngo oluvannyuma kyategeerekeka oyo mulenzi bwe bamugye Mombasa yali atorose ne bamugye Mombasa ne bamukomyawo nga kikuraga ate yali atidde ki olina girlfriend wo afudde okufa kubeerawo why do you run away so ebyo byonna mbireese nti baryo munsi alina kuba mwegendereza abannabyabufuzi betubeera nabo ebiseera ebisinga batera nnyo okulya ebigambo byabwe ebyo yayogeranga luli olwaleero gwe tolowooza nti ndowooza gye walina luli gwe wafuna obwa minisita ate olowooza wagenda nayo n'ogitira eri nga kikulaga mu Uganda omuntu bw'aba alya abaganda balugera tayogera kati olwaleero kimutuuseeko yalina kwogera kata era yeefaananyizako ne mawo y'omu abadde atuvuma ne chief justice oba chief injustice nti timwogera kufa kwa Oulanyah era bataata we bwamuswaza n'agamba nti gwogenda okuputaputa olaba ebya Katonda bizibu so wenjogerera ndowooza abacooli banaatera okutuula nga elders nabo boogere mu okufa kwa Oulanyah era chief justice yateeka ku mukutu gwe n'agamba nti kids should not talk about Oulanyah's death. Kids? Yes. Nateekawo nti I would rather be a kid other than being stupid and imbecile. When you're old, ninesirikira kali. So Lawrence Change mwebale dala and really appreciate your time all the time nti mu Byarugaba bigambo byayogera bino gwe ayina amatuulira ayina amaaso birabe osokudeko flashback n'owulira some programs zoyogerako otubulira kuba ebintu ebisinga obudde obusinga bina bibadde bibaawo naye nga mu Byarugaba akatalekeka kyenjagala okwebuuzaako where do you see Uganda singa His Excellency Bobiwine akwatibwa kuli olunaku ne bamuyitidde nze sikiwa tebasobola kumukwata ekyo ekisinga ebube kye basobola okukola okumuyita n'agenda ku CID naye kyebuuzibwa kati ne bargo Musa n'agenda
yagami that's trash todamuna kwogera oyi yayogerera government kakati baligo munsi bajja kumuleka batware bano ne tata waora tumwebaze yo baringa tibamumanyi bino byo twogera tumwebaze yari no kurumberwa rwa Oulanyah nayogera kutwitiye najikakasa nagama ati we wabo munkute bubinze nari ntegeza nari ntegeza cyari kirara wari utegeza ki kati bariyo munsi kusinzira ngabwe yayogede Oulanyah agenda ku backing Enanga agenda ku backing off tasobora kumuyita tata wa Oulanyah tagenda kumuyita kari chorida wabachoro tagenda kumuyita katurabe urere ngabwe nkugambye bonejonze omukwe bekwasabwe kwasabagara mu Bobiwine naye mugenda kumugamba ki bariyo munsi bariyo musaringe sawe mfu bwefa sawa mukaga enkera we yafiri be sawa mukaga ija kubandamu yabuze kibuze kiri very interesting bona bogera kufa kwa Oulanyah aba reporting abu reportings reported speech kabeta tata wa Oulanyah agamba nti omwana wange yangamba chovora baba ryo munsi yagambye nti Enanga watuse yandisa moninga ne Oulanyah omurambo gwe yandisa moninga kubanga all of these are talking about these are simple reported speeches buri muntu yena kabefe twebuza rwa tata wa Oulanyah okogera nti umwana wange yafobotwa obutwa nekere kitwogeza bwakwanti buri muntu mukuru afa mu government muno mubera mu butakwatagana buri muntu mu government buri muntu ayogera kiki echokoreba cyo kufacha kwa Sipirano Rwanga mugana mutya omuntu yafashe kutuko ekibagamba Brad Kurot wewe president yagamba ntaba doctor baveyo batubure ekireta Brad Kurot ni mugana nabe wabwe okupayinga last respects ewabwe okimanyi nono omuchara amonge ya chikora babaka mu parliament n'abagana churo kugamba tachewunyiza nejo yabaganye no debate about Oulanyah police ova bibi abantu bona abanyonyereza bintu bingi byo bali no kutambulirako ne bebuzabuza so nze omukurabo kwange Bobiwine gebana musamoninga kubanga uri yayogedde mu mawulire definitely tusobola kwogera mu mawulire umuntu aringa Bobiwine ni yetwara ku police you need to summon him in writing police kwagara kunsonga enu nemu agendeyo turabe turabe ekibanamubuza banamubuza ki ubwo retera abantu kogera nti tata Oulanyah afobotwa na yagamba buri Bobiwine wagana nti banange ebigambo bya tata wa Oulanyah timubitwara rightly munyonyereze mu buwanvu bwacho murabe cyayogera echo kitisa muntu ko police singa Bobiwine abada cyamukiriza yogera bitariyo abachori bari mwaniriza bandi mukiriza tekeshi muri ku ntana ya Oulanyah tata wa Oulanyah yandikiriza amataba the man was very polite so enzo mukurabo kwange bari umusinga bwe yayogede Urusi Enanga abatari na cyakogera ku runako rwa press conference bwafuna akagudeho namara agogera bwato sinze mbyogede Enanga ye mukamawe bari umunsi nako tujakadaga ka program bakuna bakalabe ko nti ye yamugambe nti it is a simple instrument that produces bari umunsi tuve wa mwava mukigeze Enanga owafe yefaniriza ko nendongo in fact ndongo yaba Afrika Enanga eva mu music je bakuba yo ekorebwa nayo korebwa mu kitactually then nibateka ko obuntu buri ngendongo yenyine she twite Enanga atena je tusunabuli yo mu church bagita batya ayo ndara nayo bagita Nanga nayo ate yo ndara
eyo ya kumpi ya kizungu nyona yeri ekintu kya buwangwa obaje kibate dungu enanga simanyi wanu mu Buganda ngangere gye bakiyitamu eva mu music ingendongo yenyini chovora bari munsi yagereze enanga nti aringe enanga yewafe eva mu music tari na cyayogera ate eno gye basoye busuzo okukwata eryato nayo bagiyita ki ejye bakora ki gye basula mu mazzi sabo Ivan bagita badi enanga nayo bagita nanga nayo nakyo bakisoye busuzo kikwate nayo yewafe tugiyite enanga ne Jajja wange zijukira yarayigirina ngagikuba nyoru muna mukuba musaba nti nkubeko nendema nankuba oruyi onsabye yake jotamanyi enanga tufukide nanga so nze mukulaba okwange kusinzira minister wa government ebyayogedde omwogezi wa government enanga ayinza kubivaako nebwa banga tibaswara buri muntu bamuyita gendeyo kino kiri kyabatuma kati tata wa Oulanyah bamuja omoro ne bamureta eno oba polisi yeri yegenda okumubuuza ne muburiza waka tujja kwitegera maaso so tuyanziza mu Byarugaba for that particular analysis my abansaba enamba mu Byarugaba 0772980933 0 au kwa musanga nitwa yamu ajikabogoza tukutumideko M&J Medicare nawe tukutumideko namwena abatambula munafe tubagala myo abali mu Oman abali mu Abu Dhabi abali mu South Africa abali mu Nigeria abali Indonesia nation munsi yonna okuli Momo Sara SK Hamedi ebyo Martin nekawoya mwinamba tumideko nyuma wale kutwagala atume wale kutambula abamunafe tubagaliza a very nice and holy week katondo wekisa abatukumire tujja kuba tujanga agakagwawo gemetago okumanya. We shall be available to update you all day, all time. Don't forget to subscribe and share. And thank you so much for watching our programs all the time. God bless you. See you.